waliwo ekintu ba Museveni kye bayogedde mu meeting zaabwe sandyagadde kukyogera publicly naye Museveni yabadde ababalira empiki. Museveni yababalidde empiki n'abagamba mulaba Kyagulanyi oyo kati ate ayinayo empiki 2 ez'obulabe yabagambye mutunuulire nnyo Ssennyonyi ne Rubongoya. Museveni yagambye abantu be nti bwe mutaweerwa Ssennyonyi ajja bafuga. Museveni yagambye abantu be bwe mutaweerwa. Museveni yakoze statement zino yagambye mutunuulire Ssennyonyi. He is amazing. Bwato bwe yakyogedde. He is graduating day by day. Nti yekyusa for the better. Yababalidde bonna n'abagamba mukyali ku Kyagulanyi naye Ssennyonyi oyo mulaba wali empesa eddala wali baabaze ebintu bingi era abo abantu basatu His Excellency Kyagulanyi Rubongoya ne Ssennyonyi all eyes kwabo basatu. So naye luli twatuuka nga naffe twogeranga tugamba kati bw'abasse Museveni ani era tewali mulala awo nga we batusuuliramu akantu mutabani we gyali mutabani we jeno kumbe lwana luli eyo lutamiivu nga tuwulira tetusobola bana. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuwuliriza era nga nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Ng'omukwano gwange yenna atanakubanga otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga otweyungako ddala bulungi nnyo. Enamba y'essimu eyo gye mulaba abagala okola advertisement, abagala okulanga, abagala advertisation kolera naffe kubalangira business zammwe olokola adverts mwenna tubaaniriza. Enamba y'essimu gye mba muyitako ya WhatsApp ojja kubanga otufuna gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange bali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo, abali mu diaspora mwebale kuwagira nkyukakyuka, mweba nammwe bali ku mulirwano wano e Kenya mukola kyamaanyi nnyo, kimanyi mubeerako nnyo, muwagidde enteekateeka zonna ezigenda okubanga zireeta enkyukakyuka mu ggwanga Uganda gwe omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mwebale nnyo kwagala amayengo ga channel eno, mbaaniriza mu abana subscribinga mu abana likinga ne mu sharinga tusobole okubanga tukulaakulanya amayengo ga channel eno. Mbaagala nnyo baganda bange era mbategeeza nti mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mweraba.